Maama wa Ssegirinya njagala okumutegeeza nti agume ekirungi nti Ssegirinya waali mulamu alina emisango gy'avunaanibwa era bamuleeta mu kkooti ekiseera bwe kinaaba kituuse ajja kuwoza oba aveeyo oba bamusalire nti ddala kituufu bwino azze wona akakasa nti Ssegirinya akola bwati ne bwati bamusibye emyaka bwegiti. Ekyo naye bino ebigambo by'okugamba nti mukyala maama wa Ssegirinya mbadde mulaba abadde agamba ne President Museveni naye omusango kasita gugenda okujjako nga Ssegirinya bamusalidde muzeeyi n'agamba nti amusonyiye n'awandiika nga amusonyiye kyemmanyi. Eggwanga lyagulwa nga n'amabaala n'ebifo ebisanyukirwamu n'ekyaki zonna ziri open ate prison etuuka etya mu mbeera egamba kitwayogera ku access n'abagenyi baffe tulina kukyalirwa ne mu nkomera omwo bwe tuli buli musiro gw'oyitamu okusongamu omumwa awo bapromeseza abagenyi twogere ku tocha kuba bamu balowooza nti ejje oba security organs nti ze zigenda maaso n'okuba nga zitulugunya abamu betulaba nga bavaayo juzi twalaba mu nuupu eyo ngeri yavuddeyo gagamba nti abadde yabuzibwawo ng'atulugunyizibwa okutwaliza awamu bakibate twalabye n'ababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya nabo beekandaze mu palamenti ne batuula ku madaala nga bagamba nti mususse okutulugunya abantu abali ku ludda oluvuganya. Nze Kisubi sijja kugaana ekigambo ky'okutulugunya. Waliwo ayinza okukwata omuntu n'amutulugunya naye ekirungi nti bwe kitegeerekeka okujjako ng'okikoledde mu nzikiza ate ne gw'okikoze n'atakyogera naye bwe kitegeerekeka kivaayo ne kikolebwako n'akoze ekyo ekintu n'akwatibwa era si kirungi n'akatono. Naye era mbadde nsaba Kisubi nti abo bennyini be nalabye nabalabye nga batudde oba bagiyita balcony ku madaala ga parliament nga batudde nga bayimba naye nga ate tebalagana nnaku. Omanyi bw'oba oyina ennaku omuntu yenna aba akulaba nti naye ono bambi ye munakuwavu naye bali babadde basanyufu nnyo balaba banyirira balekaanalekaana balina ebintu bye bakola eby'abantu okubalaba abalonzi baabwe nga bwe nabagamba nti abantu bano bakuumira abalonzi baabwe nga babakuumiraawo obutabavaako. Naye era mbadde nsaba nti bwoba kubanga nabo balwanirira kujja mu bukulembeze kyekibakozesa obwo nabo tebajja kukkiriza ebikolwa ebibi tebajja bikkiriza era nabo mu gavumenti zaabwe bajja kukwata abantu bajja kubakwata kubanga nabo tebajja kujja mu bukulembeze kuleka abantu bakola ebintu ebikolwa eby'effujjo. Mbasaba busabi kwogera n'abantu baabwe ate mbasaba busabi nti kirungi nnyo abalonzi b'okulaba naye bakulabe ng'oyogera mazima kubanga bw'obanga ovuddeyo emisana bw'otyo n'okola ebyo ebintu by'okola ng'ate ekiro ojja kubanga oyogera bintu birala nze ndooza si kirungi. Babi nabalabye naye ate naffe tufubanga bwe tusobola kubanga abantu abo basabibwa lisiti ey'abantu be bagamba nti baabula naye ng'ojjukira nti twagamba nti abantu abamu bwe baalabanga kamera zibalaze badduka ne bagenda mu byalo. Ekirungi nti abamu gye bagenda bakolera ddala babivaako ne bagenda ne bayiiya ne bakola. Kati nze nsaba busabi nti lisiti eno gye babasaba batuule n'abasecurity bayite bagende linnya ku linnya. Bagende linnya ku linnya. Si kisembera ddala ekintu ky'okuwamba abantu naye abantu abaakwatibwa gye bali era obalaba n'okulaba nti abantu baffe be baakwata babate. Kati kiba kitegeeza nti bw'obanga ovuddeyo ng'ogamba nti abantu baffe be baakwata babate baba gye bali mu makomera so si abantu baffe abaabula. Kituufu muno mwennyini mwetoolooleramu Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Ssewanyana. Abo tebaabula gye bali mu kkomera be bamu kwabeera abagambibwa nti nabo baatulugunyizibwa naddala Honorable Ssegirinya okutwaliza awamu naye mu ekyo jagadde era okwongerezaako kubanga gyevuddeko era nalaba maama wa Ssegirinya ng'agenda maaso n'okubanga alaajana erimu ku linnya eryafuluma ng'ayogerako bamuyambe lyali lya Gen.Nalweyiso. Tuyambe. Njagala okutegeeza Kisubi nti Kisubi bwe bamukwata ne bamutwala mu kkooti n'alabikako nga bamusomera emisango
n'agamba nti taligirite, then ne bagamba oludda oluwaabi luleete ebiraga nti ono aligirite kati obujulizi kati oyo aba aliriddawa ali mu kooti. Kati nze Gen.Nalweyiso omuntu gwe nnyinza okubuuza era ne ku makya ga leero waliwo omukyala nkubidde bamuyita Namalo bamuyita ani aliyo mu vision group eyo ng'agamba nti waliwo brother we ne mugamba nti saagala kuyingira mu kintu nga sibuuzizza era nakati ndi mukubuuliriza kulaba ddala kyayogedde kye kituufu then muwe bwino w'ekyo ekintu. Nze saagala kuyingira mu kintu ekiri mu kooti kubanga siri waggulu wa kooti okujjako nga waliwo akazibu ke bagamba nti babagambye nti omulamuzi yasabyeyo enguzi oba niyasabye enguzi ebyo nsobola okubiyingiramu. Maama wa Ssegirinya njagala okumutegeeza nti agume ekirungi nti Ssegirinya waali mulamu alina emisango gy'avunaanibwa era bamuleeta mu kooti ekiseera bwe kinaba kituuse ajja kuwoza oba aveeyo oba bamusalire nti ddala kituufu bwino azze wona akakasa nti Ssegirinya akola bwati ne bwati bamusibye emyaka bwegiti. Ekyo naye bino ebigambo by'okugamba nti mukyala maama wa Ssegirinya mbadde mulaba abadde agamba ne Pulezidenti Museveni naye musango kasita kugenda okujjako nga Ssegirinya bamusalidde muzeeyi n'agamba nti amusonyiye n'awandiika nga amusonyiye kyemmanyi naye Ssegirinya gy'ali mulamu ate abantu bakitegeere nti wadde nze bwe mbaako ekintu kyonna kye nkoze nvunaanibwa teri atavunaanibwa omuntu yekka atavunaanibwa Pulezidenti Museveni ng'ali mu ntebe endwadde zituluma na buli kimu kyonna wekituba omulamuzi tetwagala tudde kulasa ajjambi nteddako nga tufudde tusaba bulamu maama era gwekka bwasobola okutuyamba. Ebintu birabika nti abakulu naddala abatwala ekkomera lino basigadde bakyawaganya ddeeyi ate nga ne ku mulundi ogubaasembayo kkooti yabalagira nti si kirungi kutuuza honorable member of parliament mu bitaka buli kanaku makya n'asekererwa abasibe bonna naye era still ekintu ekyo kyasigadde nga bwe kiri tetutegeera lwaki banyumola ebiragiro bya kkooti eno. Authorities should ensure that the accused access their lawyers and relatives while observing the standard operating procedures so that their counsel can be able to ably represent them in court. We gave you 2 weeks and the 2 weeks end on Tuesday. So on Tuesday we need a comprehensive report in this house on what action has been taken. We should not work like everything is normal. There are people who are being tortured. There's somebody who was tortured in Kasese. So let's have this resolved and we live in harmony. Right, Honourable Speaker, I'll return to the House in 2 weeks as a protest with a motion. Thank you, Right, Honourable Speaker. Thank you. So you can, I'll wait for you in 2 weeks with your motion.